Mbidde abadde mubaka wa EAR for 8 years. Mbidde mukukunavu mu DP. Emyaka gyonna gyamaze mu EAR ne DP. China nakula lyo yogedde ku nsonga z'Abanyarwanda. Mbidde anoonya political constituency. Abadde akozesa Abanyarwanda abeeremu ye kyakola ki? Kyafuna. Kyova olaba y'omu ku kakundi k'abantu abana akavumiridde executive order. Baba na bavandimwe Nyandano babuuze executive order bagisiimye bati bagisiimye. Bagisiimye. Bitegera ndowooza mutawana we guvaawo abadde agamba simanya mwamendinge article 10. Article 10 terina buzibu obuzibu badde selective application of article 10 mu executive order banamba ki president agambye nti ebibuuzibwa banna Uganda bena bina kubeera equal requirements ina kubeera ki zezimu. Omuganda wabadde asaba passport nga bamugamba tambula ng'Omuganda wasomerawa wano nga bamuwa passport. Fo Munyarwanda wadde asaba passport nga bamugamba leeta ebiwandiiko ebiraga nti bajjajjawo bali mu Uganda before 1926. So mutawaana teguli ku constitution gubadde kuba implementinga disagreement yange ne Mukasa MBIDDE badde ekola ki badde esinga okubeera. So then effective netandika kati oba wakyaliwo still akakiiko agenda okulondera ensonga. Ekisooka yeetandikiddewo naye nga bwomanyi nti ekizibu kino kimaze ebbanga. Bakulu baffe waliwo abasajja abakulu abasoma ennyo amateeka twataddewo akakiiko akagenda okukolagana n'ennira ne Minister of Internal Affairs. Simple. Nga kati nga bwe bagenda maaso n'okubanga bakebera enkalala z'abalonzi Abanyarwanda community mu Uganda bakirizibwa okugenda ne beekebera oba kyekirungi tukunga buli Munyarwanda yenna. Ekisooka olwa stigma ebaddewo abamu mwalimba ne mukyusa amawanga gammwe ne mweyita Abaganda ne mweyita Abanyankole Abatoolo. Mukuwandiisa kuno okupya wandiisa amannya amatuufu g'okola ki omanyi. Taata wo bw'abeera nga ye nkuranga James lyoba okola ki yoba oteekayo. Basically mutereeze ebiwandiiko byammwe kubanga bw'olimba mu 2025 by 27 byewateekayo bwa tokyabikola ki tokyabijjukira kyekyo. So mbakunga mwenna mu participating mu nkalala z'okulonda n'ebintu ebirala n'ekya 2026 oba oli mulema oba oli ku kitanda oba oli mulalu londa Yoweri Museveni. Wayogere nti mugenda kukunga miliyoni z'abantu singa wabaawo engeri ewakanya ekiwandiiko kino eri ku internal affairs. Ekisooka ti bajja kipinga if they dare zino entalahamwe ezannira eza immigration ezikulemberwa Habimana Kajuga ne Debora Amanya mugezeeko mupinge order eno. Tugenda kunga Abanyarwanda miliyoni 12 eziri mu Uganda tuzireetawo zebakewo. Eminent leaders, senior citizens, those include Peter Kabasi, Didas Nkurunziza, Gadi Gasatura. They are taking over that role. They are going to be a team working with the NIRA and the Minister of Internal Affairs. You get it? The executive order covers 4. Those national IDs were confiscated. Those national IDs were deactivated from the NIRA system. Those who were denied passports, you get it? The executive order covers all of them. That nobody has a right to deny a Ugandan a national ID or a passport. And the president was very clear in all the meetings we've had with him. He was always asking, how can a citizen bear a non-citizen? Naturalization only goes to foreigners who have come to Uganda, Congolese, Eritreans, and the rest, who have lived in Uganda for only 20 years. But look at a young boy whose grandparents were buried in Uganda in 1930. His parents were buried in Uganda, and you are telling him to naturalize. And you find a small god telling you to naturalize. If you did ask him for his birth certificate, he does not have one. There are three vampires at immigration there. One is called Kajuga. Another one is called Habimana. And another idiot called Deborah Manya. You get it? We know them. By the way, not all immigration officials are bad. They are good people at the immigration. And they are hyenas down there. Time has come for them. They are challenging this executive order and you don't implement it. We are going to mobilize the 12 million Banyarwanda in Uganda and we are going to camp there. The president of Uganda has listened to our cries. By issuing an executive order, he has answered all the questions we've been having. Banyarwanda don't need special favors in Uganda. We want fairness. When I'm applying for a national ID or a passport, I should be treated like any other ethnic Ugandan. And he has answered that. Very simple. Very simple.
let the local authorities take over. The moment local authorities from LC1 up to LC5 confirm and certify that so and so is a Ugandan, issue a passport or a national ID. That's what we've been demanding for. Unfortunately, these gods of Nila and immigration, they have been applying the constitution of Uganda selectively. When a Muganda applies for a passport, the questions are totally the opposite of a Munyarwanda. For example, they have been telling us to prove with the documents that your parents existed in Uganda before 1926. Nobody can produce such documents. In summary, we are extremely happy. And I'm appealing to all indigenous Banyarwanda in Uganda. The present you can give the president of Uganda is 2026, when he picks up forms for nominations, please vote for Yoweri Museveni. Even if you're in Butabika, even if you're in ICU that day, please go and vote for Yoweri Museveni. Sibebo nga group ngezo. Waliwo bagana liniwo. Waliwo omukyala ali wano yavudde Canada. Ngaze yagane passport enkadde. Yafunye obutuuze bwawa bwe Canada. Abajaga bamumye kulinyweka passport ye. Bagimumye. You get it? Nyina omukyalo mulala nkuze neno ze myaka ngaaga. Dream ye yagenda Madina ng'abasiraamu bwe bagendayo. Siba kiri okulamaga bagitawumura. Ija. Maize ndi wawa ne bisibiti. Ulira yagenze mu immigration ng'amanya agenze nga bono yingira mu cafe Javas bakwe passport yokoleki. Abajaga bagikoze eki. Tagenze kusaba nompi agenze kola ki kuli new wing. Mbona bakikesi zaki zanjawulo. Kati bano bakama bafa batuli waggulu betwakwasiza obuki fe tuli mu operations zimwe zimanyi maje fe tuli katapira bulldozer zijjawo buli kiki bana abo bulugalu bindi ababisome nnyo bakoleki bayibingiremu. So basically mwenna amanyaga mu mugatadde wano sibe kiri bwoba oyina omuntu gw'omanyi nti yamibwa passport yagibwako national ID yawambibwa bagano gimuwa muwandike enamba eno y'essimu 708 500 444. Enamba eyo eri ku voice ne WhatsApp ebeerako sawa za kukola from 8:30 up to 5. Ekirala office ya council for abavandimwe esangibwa ku Pioneer House ku Ginger Road opposite Shell Ginger Road. Kama tewedde eyo namba. Eri 5 444. Mukulu wankangudire mu 708 500 444. Otegedde office esangibwa ku Pioneer House opposite Shell Ginger Road. Mutegera do webakola registration neza passport n'enkyusa ya data wejja okubeera eyo advice ya process ejja baweebwa era mu nnaku ezitali zawala bwe tuva wano tulina meeting endala n'obukiiko obwo bwonna obwa NIRA obwa passport obwa attorney general tukkiriziganye ku ntambula ate olwo naffe information tulyoke tugiyiwe gye okay madam bwe mulectifyinga ne muleeta amannya gamamatu kubanga mwenna mwetuma amannya amalala olwa stigma ekoze eki n'abaana bamwe mubagambe kubanga kiswaza nnyo omwana ayitibwa letse Shira Gashumba owulira ate taata yekiwalabye ki tugeti mulina okubanga bayirawo kino kitandise mu Uganda timukizanyiramu abagenda okusaba nationality empya information yowaddeyo ekwatagana ne kitaawo tosobola kugamba nti taata wange ye Gasheku Peter ate omwana yugeti ne mubadde mukikola lwakujjanza ekikola ki kimanyi malirize maama mutereeze ensobi ze mwali mwakola kubanga bw'olimba ne weyita kyotali 2 years from today ebibu amanya ge wateekayo batukyagakola ki batukyagajjukira okulya ndowooza so mweyagalire mu Uganda ng'abantu abaki mbasaba kimu
ffe Saabalwanyi tulina kye tumubanja ekirabo kyokka kye tuyinza omuwa 2026 Mulema ffe Saabalwanyi tulina kye tumubanja ebyaffe abikoze eki nga Buganda bwe yalwana ennyo Obwakabaka ne bukola ki kati ekirabo kyokka kye tulina okuwa Saabalwanyi kiri kimu 2026 Omulema ali mu ICU n'abali kutabika tubagambe tumuwe akalulu naye akakola eki naye akakola tewali kirala mwe baali bamanational liberation bagala okwogera bannange ne baagala kudduka kino kyo kifulumye era ofiisi ezikwatibwako zirina okubeera nga zikiteeka mu nkola naye olw'okulungamya n'embeera ebaddewo okubeera ng'etereera waliwo akakiiko akakulu akalondeddwa okubeera nga kalungamya abantu bano aba immigration n'abannira okulaba butya ebiragiro bya pulezidenti ebimu bigenda okubeera nga biteekebwa mu nkola abanyarwanda bano babeere nga bakyatawana. Okay, kansa soko mpeyo mu luzungu awo katono. Now today what do you want? My name is Haruna Sewaya, Council for Abavandimwe. The President on the 23rd of January 2025 issued an executive order that is intended to remedy issues surrounding issue of passports to Ugandan citizens belonging to the Banyarwanda indigenous community, renewal of their passports, issuance of their national IDs, and cancellation or deactivation of their national IDs. What is so pertinent in this executive order is that the President has clearly directed on who has powers to determine who is a citizen and who is not a citizen. And the President has clearly stated in his order that the officials at immigration and NIRA do not have the mandate while seated in their offices to declare that you, the applicant for an ID or a passport, that you are not a Ugandan citizen. 2, if you want to cancel or deactivate or confiscate someone's national ID or withdraw someone's passport, ensure that they are heard. Call them, hear them out. Not this arbitrary manner in which officials at immigration and NIRA have been behaving. Straight to the point. Tebiri straight kubanga tuli bannayuganda tetuli Rwandese naye tuli bannayuganda bampa passport muto wange ate ne bagimumma kati simanyi oba maama muzaala mulala ne taata wange muzaala mulala kati obutali bwenkanya bwe tulwanyisa wano mu Uganda ne kanso Frank Gashumba tumwebaza kubanga ali obutali kumwenyi bw'amateeka obuli eyo mu internal affairs mukulu we passport njiina ate muto wange passport bagimumma nga bamugamba ki nga bamugamba naturalization yenze nationalization nze bampita Muhoozi Kenneth ndi mwana wa wano Uganda academic documents zonna ze Uganda buli kimu they ask like bambuza mbawe zino graduates za taxes ezedda 19 what I proved them right niwe nkulaga documents nze yina wano zonna naye abasajja abo bakola ki basalawo kunyima passport mukulu wange ne bamuwa passport so